Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. wa muzeeyi Mulago Yozefu w'ensibuka mbeera muzibu nasanyufu tulengira nti waliwo abantu bakakola nyongera okwebaza ababuddu ng'essaza olw'empisa ze twayoleseza n'obukkakka mu maaso g'Abeera. Omanyi omwana ne bw'abeera w'amaanyi taata kasitaabirawo tukakkana ku muganda wono tetwakoze kitwadde tulina okukola taata yatubaddeko nga tuyinza kujjayo busungu bwaffe ab'essaza lyebudde. Olunaku olwaleero ndi bwesimba gwe mulundi gwange ogusookedde ddala okuyimirira mu ekereziya eno, so okugiyingiramu naye okuyimirira mu maaso okwogera nabo. Kyokka yabyanfaayo nnyo gye ndi olw'ensonga zange ez'enjawulo badde neetegereza oluyi olwo lwe nasookerera ddala okwejjusa obuto bwange. Ndowooza nayina emyaka nakulu akasenga kukola bwe nasookerera ddala bwe twakola baganga tukola kalimwezi myaka gitambudde gwe twasomera ekyakanyumozi okukisomesa kyekyakanyumozi. N'olwekyo wano nyinawo ebyafaayo ngattibwa kyamaganda nga parish twalibwa kyakanyumozi nga sub parish. Lwagwa abakulu bajja kunnyonnyola enteekateeka. Nze kimanyi nti ekisomesa kyange kyekyakanyumozi nalowooza ojja kunnungamiramu awo kyekyakanyumozi kyensabira bwe ba sub parish. Naye nga mu kaseera kano ntwalibwa parish eya Katende ngwa mu kisomesa ekya Nakabiso, tubeera mu disitulikiti ey'Empiki. Era obadde tulina okuweereza bwe nyina okubeeramu ne mbaga nti eka bampita kubanga east or west home is the best. Njagala kwebaza abateesiteesi bano olw'enteekateeka eno. Njagala kwebaza muganda wange Ramadhan, kimpadde essanyu nti enteekateeka zino zongedde okutugatta. Mu ekereziya muno tubeeddemu n'abasiraamu naye nga bazirwa nteekateeka z'ekereziya. N'abalaga okuwaniriza okwebuzo tujja kutuuka nga bakasaanye tubeera nabo ate nga tetusinga okwagala ennamba yaffe ewere. Naye bantegeeza mu kaseera akamaze okulaga Mukama waffe Yesu Kristo baali bategeseewo empaka zaabwe ng'ekyalo byali byalo bina okwali Busubi, Kyakanyumozi,
kyekulula n'ekyasooka. Mwami Ramanzani n'ankubira essimu n'aŋŋamba nti ekituufu empaka twazitegese naye tugenda kuswala. Bitutuddemu kyekigambo kye yaŋŋamba ne mubuuza kyekyali kyetaagisa n'annyonnyolamu ne tulaba tetwali tulina okwongeramu ne tuba tulina okukendeezaamu ne tusobola okuyitawula twamaliriza busubi ente tugitutte badde nga mu kusooka enteekateeka zaali ku mbuzi ne tumaliriza nga ente tugitutte n'ekikubo ne tututwala n'abawala ndowooza yali busubi n'abawala nga busubi. Abakulu ne bannyonnyola eraga nti mwami Lukonko olaba otya nga Mukama atuluŋŋamiza n'atukwatirako, olaba otya ng'empaka zino zibaddewo buli luvannyuma lwa mwaka ne tuzikuza nga tuzikuliza ku mutendera gwa Krismasi n'okumalako omwaka kubanga bibeera bingi bye tuyitamu. Ne ŋŋamba nti tewali ayinza gaana Mukama ng'atuluŋŋamiza. Abanyonyi abalala banaatukwatirako kijja kuyamba, wabula waaliwo akakwakulizo kamu. Empaka zino baali baagala zitegekera ku mutendera gwa byalo ne mbaga nti bwe tunaazisa ku mutendera gw'ebyalo tujja kwawukana na bannabyabufuzi kubanga bo babala nnamba. Ate nze ekiruubirwa kyange okugatta Ekereziya nenga nti mulaba mutya nga tugutadde ku mutendera gw'ebisomesa gibeere emipiira gy'Ekereziya so si gya byalo. Bannabyabufuzi banaategeka ebyalo n'amagongolola, naye ffe ng'abaana ba Yesu, abaana ba Mariya, tutegeke egy'Ekereziya nga gitambulira ku kusomesa ne bakkiriza era bantegeeza enteekateeka zonna nti olw'embeera eriwo n'okuba nti oba oliawo twetaaga okweteekateeka obulungi bajja kwongera okutuluŋŋamya. Naye nga bwe twatabaawo kikyuse, empaka zino zijja kumekkerezebwa ndowooza lumu omwaka ogwa 2023 wakati nga tujja kulizaako omutonzi okuba nga atuyisiza mwaka ogwa 2022 ogutabadde mwangu tuyingira omwaka gwa 2023 mu buwanguzi. Ne ŋŋamba nti weewaawo bantegeeza wiiki ewedde, wiiki eno eyiri makkati awo nti ebisomesa byonna wadde nga byeteefuteefu okusamba naye tewali kisomesa kirina mupiira, oluuyi olw'abawala n'oluuyi olw'abalenzi, nga n'abo abagirina bapangisa mipangiso n'okweyazika. Mukama n'atukozesa ku katono nenzikiriza nti buli kisomesa bwe tunaava tujja kubanga buli kisomesa kifuna omupiira gwakyo ogw'abalenzi ate buli kisomesa kifuna omupiira gwakyo ogw'abawala. Twabadde tukitunulamu nti ebirabo bigenda kubeera bitya, nga nange kennyini ndi mu kweraliikirira kubanga ndaba nga kintu kyamaanyi bwe kiba nga kigasse ebisomesa ebyo byonna. Ne ŋŋamba nti tukikole bwe tuti okusinziira ku busobozi bwe tulina ku lwaleero tujja tandika n'ettiimu y'abalenzi enaaba ewangudde ku olwo. Ebiseera ebisinga tuba n'ettiimu empanguzeemu naye abalala tuba tutenga abatalina kye bakoze. Nze nja kukkiriza nti ku finals kujja kubaako ttiimu 4. Ttiimu enaakwata ekisooka, enaakwata ekyokubiri, ate enaakwata ekyokusatu n'ekyokuna zijja kukwata gatunoonyeeko enaakwata ekyokusatu. Kitegeeza nti kijja kuba kyanjawulo. Ne ŋŋamba nti ttiimu esooka tugikole bwe tuti ekirabo ekikulu kibeere kikopo kyayo, ekirabo ekiddako kijja kuba kirabo kya nte, ttiimu y'abalenzi n'omudaali gwabwe buli muzannyi. Anaakwata ekyokubiri ajja kufuna embuzi, anaakwata ekyokusatu naye afuna embuzi. Ow'ekyokubiri afuna embuzi n'omudaali, ow'ekyokusatu afuna mbuzi yokka. Ne bambuuza nti ate ku luuyi olw'abakyala tubanoonyezeeyo akabuzi oba kabaata ka mitwalo 10. Ne mbagamba wulira ejjoogo singa si maama nzaala gyekulira n'abakywa singa siri wano. Lwaki abakyala tubateeka nnyo emabega n'abakyala bawangule ku nsi omulundi ogusooka? Olwo n'abakyala bajja kuwangula kirabo kyabwe n'omudaali n'ekikopo kyabwe. Abanaakwata ekyokubiri banaawangula omudaali n'embuzi, abanaakwata ekyokusatu banaawangula embuzi. Ne mmanya nti awo olutawo olw'oliawo tulutambuddeko
ne baŋŋamba nti mwami Lugonvu, mwami wa SBL aba mutabani w'omukulu Shafiki Konzenye, lwaki kwolwo totuwaayo SBL? Eno etuba nga tuzannya eno nga bwe tunyumirwamu. Nali ne muganda wange Shafiki yalina omukolo gwe yali aseeko ne muganda wange Sigwako Julius, ne muganda wange Mbazira Tone ne Suna Bedi. Ne mugamba bw'ova wano nkwetaaga ewaka e Katende, bambi najja ne tunnyonnyoka n'angamba nti so tuli bize SBL yesinga kati Masaka. Tuli bize olina kuntegeeza nga bukyali nga nyina kusooka kufuna information okuva mu bategesi kubanga sinze mutegesi bannaabe okuva mu bategesi bannyonnyola ennaku z'omwezi entuufu beni nzimutegeeze tulabe kyasobola okutukolera naye nzikiriza mu byonna nti kijja kubeerawo. Tewali ssanyu lyempulira okulaba Kyamaganda nga bweri kutwalera. Twakola tugiraba nga y'amaanyi paka kati y'amaanyi. Netukebera mu Ekereziya wano abazizza emyaka 10 batono bwe baba nga mwebali. Naye temmanyi ssanyu lyempulira okuba nga tugenda kukoza senkyali emyaka 10 egy'Ekereziya y'Ekyamaganda. Njiinako ebyafaayo bingi. Busubi mummanyi emyaka gyaffe 20 obubbi bwali bungi. Bwe twabbibwa mu busubi obutatulekera kantu Kyamaganda yatujuna n'empesaati gye nasooka okwambala. Twalituyandize twayimirirako wano nga babeere. Kyaki yeyanjula eno yennyini Ekereziya ye yatwaniriza ne batuwa zibulangiti ne batuwa amasaati n'obupale n'obutishaati agamu ku butishaati g'enzikitira kwaliko ekigambo Reebok nga nkaagala nnyo. Lwaki sibeebaza okuba nga banjola era bonna abaana b'embaganiriza ndi w'ebusubi Kyamaganda abatera okungoberera ku BBS Telefine yaffe ku programu ey'omunaala zokka n'ensonga mwana wa taata mwana wa dadi. Nkyogera nnyo era waliwo eyambuuza nti kiki ekyenkiza ekiri ebusubi konze bwe banjola mwe mundabye bukulu. Bwembeera enakabiso naalonga amanyiyo kuba abatabani be tubeera ffenna ate endaawo bagenda ne bagaa nti oyo mwana waffe naye oluusi nange nembeesimatulako ne bagaa nti mwali wange etuubidde mu kaseera kali temwaliwo. N'olwekyo munzikirize ng'Ekereziya ya Kyamaganda tujaguza emyaka 10 nga contribution ku ennyumba ya Muzeeyi Mula Gwerezefu kati omugenzi twagikola era nzikiriza nti yatuuka bulungi. Naye munzikirize ku ennyumba ya Mula Gwe Joseph ng'omuzukulu nyongera okwebaza Ekereziya netubeereddewo nnyo. Ngenda kuwaayo obuyambi bwa kakadde k'ensimbi kamu nteekateeka ey'enkuba ebyamagazi. Nandyeyamye bingi naye simanyi nkyayambe. Bwe neeyama obukadde 10 n'enfa ekiro waliwo agamba tekisoboka ani abagamba lwe mundabyeko lwe lukumi mutwale bye nnina munsabire Mukama ampe ebisingawo. Bwe nabanga nkyali mulamu naleeta ebisingawo nja kusaba ensimbi zino akakadde kamu. Tusobola okukola ebisingawo nga Mukama atubedde era ng'atungamiza. Tusaba Mukama mbuli wangazi n'obusobozi. Nange neeyali baganda bange bempulira mu kukola beetulaga nti tuleeranibwa n'eya semiti
nange njagala agituukeko Mukama bw'anansomesa n'agiwaayo. Nabagambye nti ngwa wa mirundi ebiri Kyamaganda yetwala mu myaka 10 kwaga nkwanjulira nti Ekereziya y'Ekyamaganda gyebaddewo yazaala ekisomesa ekyakanyumozi era kikoze bulungi wadde ng'ebisomooza bye bingi naye nga nze yatandikira ekyakanyumozi Kalimwezi n'okusoma ekyakanyumozi waliwo ekisomero awo naye simanyi bwenda kubeerawo nze bwe natandikira nasale yange sinagenda wakisaaki ekyakanyumozi bwe navaawo ne ngenda kwakwata kola Kifera Primary School ewa Messi na Mirembe naye kaakati kyakanyumozi yatandika jjane yange ey'okusoma nga tuwandiika mu butabo obusalimu obwamusana bano tebabulabye tutandikidde muzibulaku n'olwekyo muzikirize kuba ekisomesa ky'ekyakanyumozi enteekateeka tulina nyingi naye tukole ekisoboka nga kyakanyumozi wakiti bwe tunazzaawo nassali ne bwe tunazzaawo nassali tutandikira awo simanyi by'obuyobuzi byesenekawe mitwalo 8 bwebanga ya mitwalo 8 munzikirize nkoleko ekisobose nteyo emitwalo 5 gagule omusenyu tutandike ku nteekateeka yaffe ey'essomero mu kaseera kano nandibadde amaanyi ngateeka ku lyange lyendi mu kuzimba mu kaseera kano naye kyekibalaga nti bwe muba ngaliwo bannannyini masomero wano waliwo abali bwe banatandika abaana ne bava ewange masomero temuli competition masomero buweereza n'olwekyo wakati ng'akyazimba eryange kanteekeko ettoffaali n'okuzimba ery'ekyakanyumozi kyaki eno waliwo abantu nga bwe babulamu tesobola kuwooma waliwo abaali bataddeko amampaati nga tebatukozesa bivuga na bayiivu naffe ne tuleeta kwaya nga zonna ne tukomawo ani akyajja omukaffe GW'EKEREZIYA lwaki tetwebaza kwaya era nga butatera kubajula naye bwenzi wano ne munkwata omugamba naye nga nti lwaki we nasomero naye bakuwa kaswiti okasima munzikirize kureti eri kumeka mitwalo 2
You are teachers still. Bali baganda ya teachers ndi mu kuzimba somero jamunga babiri ndinatandika nabo libeerera mu kizimya nzikirize obulungi obwakadde mbebaze okumumiikiriza nsaba munsabireko abavubuka bwe tuli wano tuli emyaka emizibu egitamanyirire tugenda twetaaga essaala zammwe bwe tuba nga tukyalina okubaweereza tuyingidde wakati w'emyaka 3 n'emyaka 4 abavubuka bannange nga mikwano gyange mingi nzadde nzikiririzaamu mwe baagendera moze radio mwe yagendera maaka makumbi yali munywanyi wange mwe yagendera n'amenyani n'alekani Paulo kafiira gy'emyaka gye yafiiramu Basude gy'emyaka gye yafiiramu Kasozi gy'emyaka gye yafiiramu bw'osimatuka emyaka 4 manya nti ogenza abavubuka tubeere bakkakkamu ensi etugondere amalaaya tegalina gye gatutwala tetulina kye tuli kubanga abatusinga be bangi Mukama bw'akubaako n'ekintu kyakwasise teweegulumiza bwe tuba nga tulabye abantu bangi ababadde waggulu ne bakuwa tubayigireko obuyigizi ebiseera ebisinga ekyo ky'olina singa tekugwako okyasobola okudda mu bantu lwaki okuba abantu enfuufu ng'enkya bw'ogenda okuyitako mpulira essanyu nti ne bwe mba sirina kennyini asobola okudda ebusubi n'ensirika ne mbagamba zaaweddewo kubanga ensimbi mugenyi ne watabaawaga nti kakalabe muyinza okuŋŋa nti kakalabe nga nawako mu kyaki bavubuka bannange buli katono koyina saba Mukama akuume ng'oli mukkakkamu musaala ze tusaba obukkakkamu musaala ze tusaba obwetoowaze musaala ze tusaba obuntubulamu ekirala mu byonna musaala ze tusabe okubeera abantu ab'amazima omuntu atalina amazima talina gy'alaga ebyo bwe tunabikulembereza ne Mukama n'abeera naffe ensi eno tujja giwangula tujja kuwangala nga bakadde bannaffe bwe tulaba wano naffe tweyagalireko mu Uganda yaffe bangambye tulaga obukadde n'abakazi baaffe nze ndowooza tebazizaayo omubaka waffe mumugambe nti atuleetereko obukadde 15 kubanga nejyazita bagenda zivaana atuweeko n'ebibiina by'abakyala abito biriko naffe lwego tujubirwe mulaba mutya nze Ssentongo Frederick Lugofu munzikiriza enzira emmenge ewaabeene mpeereza ku BBS terefayine yaffe nga Katikkiro ye yasiima ku lwabeene naga nti jangu oweereza ab'ebusubi Kyamagana mpulira essanyu nga mba representinga era wano Kyamaganda tulinawo abantu nga bana bwe tuli n'abamaanyi mu kibuga mu Kampala wano tuli batono naye tuli bankizo nze omukubo Ssentongo Frederick Lugofu ndi ku BBS terefayine yaffe ndiko ne muganda wange Francis Sebunya abamanyi bwali ku ddwaliro oyo naye mutabani wange muganda wange ate mukulu wange tuli ffenna ku BBS terefayine yaffe Magembe ate nze ntula ku mwali w'obuwasi n'atula ku waggulu ku CBS oyo naye weebusubi Kyamaganda tubiina ne muganda wange Julius erinnya lyaterinzirwa Sebwato Julius Sebwato oyo ate bwe twazirunda oyo ate aweerereza mu gavumenti y'owakati ku lweyo olwa Bukedde Farmer Embutikizi ne Bukedde TV n'olwekyo Musubi tukumidde n'Ekyamaganda tukumidde mbebaza mwebaleka badeta
So tuyaze amulifrate mkulu tumwongere engalo mulekyo nga tugenda bagenda kukubayo abakulu bano ssaawa eno abavubuka bonna tubeerabira sisinkane wamu Jomba jenzalibwa bakubaire nti ensi etukyusa nze nazaalibwa kusimira enzira eyo naye nga bakuzaala obonna Musanje yali andeseko nze nasoma ne Katumba tekisoboka musobozi oyo yaba omuganti musomesa kasagga ategeera nze eriya kansala kiri ensanyufu naye tuwulya esanyukiti kubanga awalonda okulaba ku obulamu obuyitirivu omusiraamu awedde notola eringansi esanyu nerineeyongera nasooka kulya ku pulogulamu yali ku sande pulogulamu yali enyuma nnyo kulifa mu nsi pulogulamu eyo najagala nnyo banze nasomaga history nali njagala nnyo okugoberera kale naawe nsooka okumanya nti obwongo abusinja kifaananyi nga ngomukisinkanye mugante namusange mutume wakiri kwaga oba mwebale kubeerayo otula ku executive mwebale kuzaawo yakujamba kyalireko tujja kusanya kujamba kyalireko tukoma tetudda tewali memba jambo mu Rwanda Gw'Okuzimba
mwebali nja kujamba kyalireko nja kwogera ne principal wa wano kale nja kuyitawo tulabe kale bambi mubeere bulungi naye nange nyinako ogwange kunyendo ani amanyi ebyemipiira mumunambulira nti banfeze Tata kibatuleredde bagambye emirundi gibasimanya wotapulufu tata kibatuwadde kyonna kati ogwo gwabakatononye guno gwabalenzi kati oyani Rubanga kati ate eno kati Isubi amatenti subi Kamaganda Yakanyombozi ani asigadde waliya asigadde Kiseka nefunye ani atanafuna nakatete yamufunye njagala abakutebye bulamu ibyo tubalenga tuwe Nabe Chakanyomozi bafunye. musome gundi Chakanyomozi wuno musubi yafunye yasooka efunye Kiswera ira Kiswera kiswera ani waki abavubuka gye mumpeera aginkwatire kubanga yekagwa simulaba si ekyo kyekyo sena guno kangutwala ewange Webalesebo. banange okugalo ebinywa Okoze nnyo ssebo. tugenda kuba twogera tulabe nyinza obutabeerawo okuba nina meeringiro ku nkomoli kati njagala kufubutuka ndabe kye wengenda ogatira kakakiiko akatesite saayise bulungi naye essimu ya Ramanzaani nkimanyi nti tusobola okwekolamu omulimu ng'ebisomesa okubeezaawo ttiimu naye waliwo embeera y'okutandika mafuta kukola ki ngenda kuteeka ku ssimu ya mwami Ramanzaani emitwalo 3 agajja okubatambuzaako mu bimu wano ekisigadde kyesigadde ojja kuwuliziganya naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala amiina tusabiragane buli gutambula bulungi tusabe buwanguzi naye ku mulundi guno sirina ludda oli bagendanga ne bakuba kusubi awo nempulira nga bakuba mu mutima kati guluno zonna zizo luno esambe wangule busubi bwe bananswaza bamanyi bayinza kukusaaza ekyakanyomozio yinza kukusaaza ntegeeza nnyo balina okubanga bonna balwana nnyo okubanga
batuuka ku mmeeza atunze ate njagaliza nakateetu ate era munango sikoza tebanzigisamu engatto bonna bakuye teyatakuye tusinze nnyo kusibi Andaye kawunge nzino omupiira okugulawo twebaze nnyo mutulula amabaani ono akola kyamaani akabange nze nedda nze ebirugogo bimuntu bobaka nze ebirugogo bakama bange taata wange njagala kudduka Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America,